newankubadde ssebo olinda Katonda akole bukozi tamala gakola ati apana tamala gakola ne Katonda ssebo ayina entegeka. Bayibuli yange egamba nti he is not the author of confusion. Asi mutandisi w'akavuyo. Abantu ffe tubwetandikira obuvuyo. Ate kakati abantu n'akavuyo kennyini abantu omuntu abeera akavuyo yennyini. Nze njagala kuyisako mu bintu bina abantu basalewo banga ddala balina gye balaga. Number one, was somebody strategic? Walondobamu. Oba walina ky'olondoola, by the way nakulondola kita kulondoola. Kubanga tosobola kulondoola nga tolina ky'olondoola. Number two, were you specific? Weefumiitiriza ku kyennyini ky'oyagala. Wano wenkutte. Kubanga nze ngenda nembuuza abantu naye gw'olagawa. Singa tuyingira mu kibuga ebintu bingi ne bitulumbagana, gw'osigala okyagoba ki? Bagaye muve mu paaka. Oba olagawa. Olikyanga nti sijja kuvaawo wano n'omugaa tisebo ojja kuvaawo okujjako nga tewaliwo bikujjawo. Tubaleeta nnyo ku mawulire tetulina gye tulaga. Leka tulagawa. Wayitawo ennaku 3 bwe muddayo nga tebaliiwo. Naye ekigambo ekyo kiwulira baba boogera mazima. Muntu talina gy'alaga. One, tiyalina gy'alaga okuva olubereberye. Mukama wange omu yaŋŋamba bamuyita Agase Kalaala. Nanga nti omuntu atalina gy'alaga buli watuuka aba atuuse. Kiddemu. Omuntu atalina gy'alaga bw'atusanga wano ati era mbadde nzijja wano nga wakiwula. Naye omuntu alina gy'alaga kyova olaba n'abantu balina schedules. N'agamba nti essaawa bwe ziti nja kuba nkola bwe nti. Mu bbanga bwe riti kyova olaba nze nkuzzaayo eri abasajja bali yasimbanga kasooli we. Ng'akimanyi nti kasooli amala emyezi 6. In 6 months nja kuba nina byentereezezza. Guno omulembe bwe gutakyusa ngeri gye gufubutula nsi eno eyabeeranga ebukuta ajja kwesanga ebukolooto. Nze nkubuulira tuli wano. Nebula obuyimba bwe muzimbe mu kibuga. Ate ekirungi ndi lwokuba temwalina pulaani. Oli bwe yakwata ssente yasooka kutuukira ku nnyumba. N'agula puloti yagigula ssente meka agigula $5,000,000. Atandise n'abaakeera okukola ne bolowooza nti bali bulungi. Bintu si birungi. Kubanga tebaali strategic. Nze ndaba abantu mu bbanka buli bbanga basimbye batwala byapa byabwe babiweeyo ne bali babitwale. By the way, buli muntu gwensanga agenza okwewola ndabamu abantu 3 ku buli 100 abatatutteeyo byapa byabwe. Abasinga baba titles. Abasinga byapa. Because abatutte kitwale. Pulaani eganye. Ennyumba yekayoka gye yateekako ya $1,700,000. Yali ayita afunye omulimu corporate. Naye tewali mbeera woyinza ku stakingira kikyo embeera bw'ebeeganye. Nnyumba ng'eyo tesobola kununula. Kisinziira. Kubanga ebeeganye. Embeera eganye togirowooza nti bagifubutukira bufubutukizi. Kubanga nze kugambye nti abantu baali specific nti wano we nali nnondoola. Because nze ndowooza nti obulamu bwandibadde tukuŋŋaanya buki nga bw'okuŋŋaanya n'ogenda ku level endala. Nze mbuuza where is another level in life? When do you achieve another level? Oteekwa okwebuuza kiki ekiddako. Nze taata wange yaŋŋamba nti ogaanye okutereeza ebyokutereeza ennyumba yo ogizimbe gwe ng'abaana tebannaba kukula. Bwe balikula togenda kuzimba. Kati nkimanyi kyekitegeeza. Kuba ebibanja bigenda byeyongera. Ye yatunula n'agamba nti buli kintu kikole mu budde bwakyo londawo mangu ekyokutuukiriza. Yaŋŋamba tojja kuzimba ng'abaana bawanvuye. Now I know. Nze ngena ntuli abantu abali mu kibuga banenga naye tulina agabbi gangi. Nze by the way, nze abantu lwenda banenza okuba omukubabbi betunoonya, nze okuba omubbi okubabbi betunoonya. Because I don't see omuntu alina abaana 3. Mutera kufuna sente meka mawafuna nyingi mu kibuga. Mu Kampala muno. Buli mwezi. Kisinziira oli mu informal sector oli mu enenda. Mu abali mmwe mwe waffe musobolayo. Bano be bayita ba corporate. Mufuna sente nga basooka $50,000 abonsa simanyi. Musulawa. Okay. Mukwano gwange abadanyumiza Gashumba nti corporate ye muntu afuna $1,000,000. Otyo. Nasula mu apartment ya $80,000 entiina. Nafuna salary loan n'agula emmotoka. Otyo. Njogera bubyoba. No. Nze nina gwe nalaba okumanya obutaba na magenda kintu kifu. Yafuna ennyumba yagifuna nagulwa. N'agipangisa. N'atuyita ku housewarming. Nyumba empangise. Nawe n'ogenda. Naye agikyusizza. Nze kyantwala munne kwe kuŋŋamba n'agandi atadde ssente ku nnyumba kuliko nze ennyumba kikaaki. Tiyafunye ennyumba agitaddeko ssente ng'akyusiza n'ebimuli. Kugamba we biyita. Ennyumba empangise. Naye mukana akwata akaseera kati bannange nga yeebaza Katonda olwano watuuse. Katonda omulamu. Olwo watuuse. N'atutegeeza nti awo ataddewo $3,000,000.
okutereza embeera eno munne kwakunga nti that's corporate life nemuga okay oyo alindeko ekirungi ndi byeyasoma teyasoma bya muggulu waliwo abalala ababisoma katonda wange abantu bali mu kusoma wano bamanyi kye bakola bali mu kusoma era banyiikiridde okusoma obanga n'omuntu agenda naddira ennyumba empangise n'agi housewarming n'akyusa n'enkula ya compound nze ndowooza waliwo ekiteeka okuddayo bajjajja baffe then baali bagezi okusinga ffe abatudde wano waliwo amagezi omulembe ogwaffe agabuusa omulembe ogwaffe ate tububivirala mu ngeri gye musoma nze nali mbuuza abantu nti omwana bw'asukka primary 7 tuba tumusuubiramu ki nabaga nti aba agenze mu ordinary level nenga nti amiina ordinary level gyalimu nti ye kitegeza ebintu byonna ebiri ordinary byonna agenda kubikwataganya bwe amala okusukka senior 4 mbabuuza agenze ku kintu ali advanced kunzi muki advance nzi muki and actually nze ndowooza ndi bw'otunuulira we tuli waliwo critical assessment omuntu gy'ateeka okukola kati ngugenda ukibira ogerekebera kebera systems kebera ebintu ate bwoba olina abaana bo gavumenti togirinda mulinda gavumenti etuyambe egyebayambe gavumenti etekeko olugogo simanyi ennyumba yange eyingiramu amazzi gavumenti ekoleta ebiseera ebimu ogenda kutuula wekoga ndi naye how do I change my life? I think number 3 omuntu ateekwa n'okutulira ku speciality obukugu are we specializing? Nze nagamba maama Nanteza kasita omubisi maama Nanteza yakamula omubisi abantu abatali wanyo abali wano abatamanyi maama Nanteza ye maama wa maama Nanteza twali baavu nnyo naye maama Nanteza yakamula omubisi maama Nanteza omubisi bwe gwagaananga okuggwawo n'aguteekako omuwemba maama Nanteza omuwemba omwenge bwe gwagaananga okuggwawo n'agufumbamu waragi kyebayita distilling amanyire distillation is process ate waragi tadiba ate tafa mangu maama wange yamanyanga nti waragi tajja kufa mangu. Why? Because waliwo n'obukugu obutono omuntu bwateekwa okuba nabwo. Nze nsasire n'abaana bamwe abaddayo ku masomero oyina omulaba ng'akulula katrole bw'ati ayita mu supermarket agula buddadiizi agula amawogola agula ebinyebwa ebisiike n'abanga kwegamba kino kyabigulira ekimenke kyokka kwegamba kiri mu senior 2 kiri mu senior 4 gamba kyo kiri awo tekirinayo kye kifuuka mu bulamu as if the world is not changing. Kati oyo tagulire omwana alina kumuzimba atya awo so omaliriza awo n'abantu babeeko kubanga nze gye mmanyi gye tuva ne gye tulaga omuntu ateekwa okutegeera ne bw'anaaba omwana oli mwana wa mugagga togenda kufumbira mu nnyumba ya kitaawo. The power of productivity omuntu okufuuka ow'omugaso, the power of relevance, the power of making it by yourself. Kyobulaba kati abantu tebakyalinayo bintu byasobola kukola kankubule buli muntu anoonya mulimu era ffe abalina emirimu tugenda kukozesa abantu bannange mukowe bukowe tujja kuyita abantu. Okay, mu dakika entonotono ezisigaddeyo mu kitundu kino ekyokubiri leka abantu nabo batandikirawo n'ekitundu ekijja leero okirabe nti sibuuziza nnyo bibuuzo mulimu ngenda gulekera bano neyanziza nnyo ssebo Kazibwe Michael kakati ssebo tukirabye nti abataasoma nga bw'ogambye abasinga baafuna dda emirimu naye kati ensi egenda ekyuka efuuse .com world wakyaliwo omukisa ogw'oyo atasomye okufuna omulimu mu myaka 10 mu maaso. Ekiteede kya Michael wagambye okusoma si ye mastaki si mastaki egulagulawo somehow naye nze ndowooza nti abantu bategeere omulimu n'okusoma bagutegere kyenkubuuziza nti abantu bakolerera ki kuba na mirimu gyabwe bafune baki abaana abakolera kati mu katale eno gye tulaga waliyo ebifo bibiri either gwoli emabega w'ekimeeza nga batutudde wano nga lwa bakusimbye mu maaso nga bakuwa kubanga bwe tuli wano waero n'okunoonya obunoonya omulimu gw'onookola kireme kufuuka nsonga eyo yali nkola bateeka system eno bo nga bategeka ebyabwe ne baga nti tukyuse system eberengako bamanagers basupervisors naye ng'olina omulimu gw'omuntu gw'okolera. By the way kyova olaba we tutuuse olwaleero omuntu agenda kuhayalinga ajja kufuna akalenzi agandi kati gwoli mu IT section yange. Kakati Michael kyabuuza mu myaka 10 okuva olwaleero abasomye banaabeerawo bajja tukolera ffe abalina emirimu
naye lwakuba bangi tujja kubayitanga atujja basunsulamu fe waffe ku faamu tujja kubayo nowa IT tubeere mu motoka yange mbeeremu nowa IT omulala mbeeremu nowa IT gwensanga mu kibuga agamba kubanga lwaki ate okunteeka ku .com